bino byosibo liba pichi abani kojja mutuse banange enkyali kisaasi kyate banange ndi kisaasi olebe no picking egindi omukazi yenna talina kusetolinga nga talina kyakola omukazi yenna jakoma okubeera nga ali awo nga talina kyakola obwongo bulina okubanga bwesera naye waliwo abakazi sebo nga yamanyira kutuula awo kuweebwa omukazi omukujjukujju ye mukazi atuuka wootamusuubira ogenda okuwulira nti ngenzeeko Canada okomawo mu wiiki 2 nga wali tosuubira na bulamu bwo nti olirinnyayo akusooseeyo akomyewo muri mukyabuziza ku baana enkya nina meeting mu State House nogana yona omukazi speed kwa nam ayo omukazi aluma kubanga aba mukojjokojjo ate oyo omukazi ng'oyo talina nnyo laavu kubanga ebibiri tebigatta omukazi bw'abeera omuyiribye nnyo tomubanja nnyo bintu bingi mu mukwano era ngamba nnyo abasajja excuse her ku bintu ebimu omukazi yenna nga munoonyi wa ssente nga muyiribi nnyo Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. All right. Hi, lovelies. Welcome to Love Life. Dorina Sasira, Eranga, mwebale, sharing, liking, commenting. Nabasalama buntu, mwebale. Bantu batambula, chane etambula. Chane etambula. Bweli kwata yenyo mtu gwendye bazo. Ola atebe baza abantu. Kasuku yanemerako ne Pax yokulaba babe bisanja tulisa ngwasa n'ekisa. Zoro basiri mu mood. Nenga njagala mugamba patubirekere. Ne bambi nakube simu nagamba lero tulina wana ulise mbasi koze nataka yakakadde wakiri. Buli muntu yenna yeetaaga amumotivatinga. Babe bisajja is always a driving force behind anything successful. Singa sibyabikana kebyange. So bunange. Oyo Pax ndi mwebaza. So for the first time they say Aban Koja. Ngali yeka. Mbasi kwe kusosi. Yes. Eba tukola ne kabaya nga tuli babiri. Tulipea from the start. Olusi kabaya yeka yeah. Ngobuze. Tubaye bwetyo nga tutetenkanya. Mr. Gunde chali yasiya Mr. What? Mr. Right. Mr. Right ekyagenda maaso. Enatera okutuuka ku nkomerero. So beera wali sibya singa gwe judge. Beera wali nga nze judge. Tukatambula tugenze ke Nairobi tugenze last week twali Zambia. Mu benchmarking bitambula. Tweyiya mpola. Ali ate yakusiima. Teri name kama jamuli. Onyirira bunyirizi abakazi ngamwe temufumba. Era nze nandibadde ngamba abasajja abali. Bw'obanga onoonya omukazi gw'ona ateeke wakatoteekawo omukazi mulungi nnyo. Agenda kubeera ye wakanga akuteeka ku bunkenke. Ate batya. Ani kati omukazi anyirira buli ssaawa oba mu bweraliikirivu. Okitegeera oyinza n'okutambula mpola ng'osooba ogende gy'akolera otule bw'oti mu katyo bw'amulabe tewali amukwana. Kaza akuteeka ku bunkenke. Funa omukyala nga nababibibi bw'atyo. Omulekeo koma muntu wange gyali. Kubanga n'okumwagala aba akweguya oba omuyambye buyambi. Era abasajja mbagamba nnyo funa omukazi gw'osinga obulungi. By the looks on the face. Yes, buli lwafuna omukazi gw'osinga obulungi abeerawo ng'ali ku bunkenke agamba omusajja wange essaawa yonna bamukola ki bamutwala. Kati gwe nkukwate nkuteeke waka ngenda kubeera ku bunkenke. Okitegeera. So gamba inze basically nfuna omusajja nga nze amweguya mbadde mbulirira abasajja kati nze nganze omukazi mbulira abasajja kati ate gwe Dorine omusajja gw'olina okufuna alina kuba wa myaka 65 ku 7. 65 ku 7. Ani kati oyo alaba taliiko nnyo nsindikagano ate aba agenda kukwata buli kyalina kyonna akikuwe. Oyinza n'omukyaya abaana baalina ne mukazi we yasooka. Kati obwana obuto buveeko. Buveeko obwana obuto ojja genda okulaba naawe olw'obulungi wo. By the way omukazi omulungi Dorine olunaku akwanibwa abasajja bameka? Basatu. Omukazi omulungi ewiiki akwanibwa abasajja 21 kigamba nnyo abantu. Omwezi akwanibwa abasajja 83 omwaka 18. Mwe muli abagagga mwe muli abaavu mwe muli abawanvu mwe muli abampi ebikemo biba bingi. Naye waliyo omukazi omubi ekitone ennyo mu wiiki akwanibwamu omusajja omu. Ate nga naye ayagala kucapa mu bucapya agende. Okitegeera. Nenga ogamba otya. Ndi bulungi. Mpozi gwe. Ebadde bitambula ennaku zino bannange n'omusajja nnyiiza omulaba ku internet yatta abaana. Omusajja yali aseka simanyi. Si yali aseka. Kana byogera ku. Si yali aseka. Waliwo emmanda gye bayita emmomboloko ya mulumba.
emmandwe yerumba nnyo omuntu akoze obutemu. Emmambwa emmomboloko. Momboloko. Ye yamulumba mu kkooti era abantu bangi nnyo nabalaba nnyo ng'agagana akasajja keesesa biki mu kkooti. Si ye yali aseka emmandwe emmomboloko yali emulinnye ng'emugamba. Kubanga bano abaana batandise okwenoonyeza justice. So balaba omusango guluddewo. Waliwo omu ku baana abo abaana omukambwe ennyo nga n'empewo zeewaabwe enkambwe ennyo. Ate no kati ejjo ne najja nga alina masiki. Nandi kati kye kyenkugamba ndowooza bamutaddeko masiki nga tebaagala bantu balabe nti aseka. Yasekedde ng'omwo ng'alinga w'amalibu. Yasekedde ng'omwo bw'ati. Omuntu yenna bw'abeeranga kati omwana oyo omulaba aliko musajja. Because I had his 38. Aba musajja mukulu naye kati omusajja oyo omulaba bwe yabadde awo mu kkooti emizimu gyamulinnye. Ke kabonero kali ak'emmotoka yali yagala okutomera bamutyaba. Bannange. Byo biba bubonero. Obulaga nti ekintu kye muzannyiramu waliwo omusaayi ku baana abo abana omunyiivu ennyo. Kamba bulire Dorini waliwo abantu nga balina famire zaabwe ng'ekika kyabwe kikambwe ku kikwatagana n'omusaayi gwabwe. Waliwo yaŋŋamba. A good example is omusaayi Chosen Becky mwe yazaala omwana. Ojjukira omwana we? Ye mwana omukulu. Omusajja yavaayo n'ayogera n'agamba nti ojja kumpa omwana wange. Gw'omanye ekyali kitandise okubeera nga kitawaanya omwana n'atuuka okulwala nga bw'azimba bw'akola ki? Ekyo gy'emisaayi. Era omwana yamala kukwatibwa kutwalibwako waabwe empewo kumufuuwako ne zigamba kati tumukkiriza abeerengako eyo nga bw'ajjako eno. Waliwo omusaayi omukambwe. Waliwo bwe mpulira simanyi oba wali obuliddeko abaniko jjambo omusajja n'okubira omusajja n'ogamba ndi lubuto n'omugamba ngenda lujjamu nakugamba ffe waffe tetujjamu mbuto mbu noogezaako sibyo biba bituufu mbu noogenda n'omira kano olubuto ne lugaana bituufu nnyo guba musaayi bituufu ddala bituufu nnyo ne bw'olugjamu nga lwa myezi 7 n'olusula mu ttoyi omwana akaabirayo wansi mu kinnya paka lwe bamunnyululayo era n'akula. Waliwo emisaayi oba nkyogere ntya waliwo famire nga si balogo nti balogo naye ng'emisaayi gyabwe mikambwe nnyo. Kati waliwo famire nga ne bw'odeetinga mu budeetinzi mwana wa buwala ye tebamukyawa. Olimba. Mbadde manyi omuwala yaba akola eddogo. Era nga bw'atuuka eri wabeerayo n'abalogo nga ye takyayibwa. Atuuka butuusa eri ewaabwe Masaka ekaabaseke. Namugamba mpozi ogamba akuleka ku bulutiiki jjajja n'akyangamu. Ogenda okulanga omusajja akomawo yekka. Waliwo emisaayi Dorini emikambwe. Waliwo emisaayi emifunyi. Ng'omwana ow'obuwala omusaayi gwavaamu famire yaabwe buli musajja amwebakako afuna. Waliwo abo. Abo gye bali nga buli omuwala yalina emikisa. Alina emikisa be basajja be tulaajanira. N'oyita bamutyaba nti mumperekereko bakasuka omukazi yanobye. Naye ng'omukazi atunula nga lumonde omulinnyire mu mulyango. Taliiko walungi nga bagamba kino ekikazi akyegayirirako ki. Naye ng'omusajja amanyi. Era abasajja bangi nnyo abeekyangira ku bakazi ekikulu ekyo. Ebyenfuna byabwe biserengerera. Okitegeera. Gwe tolabanga ku basajja nga yalina mukyala we ng'ebintu bitambula bulungi. Naye okuva omukyala lwe yanoba yagenda n'omukisa gwe. Naddayo ku zero. Kati ebo gye bali. Ne wabaayo n'ow'ekisiraani super. Nga ye wa kisiraani. Nga ne ku kyalo mbu bagamba oyo omuwala munange oba ki. Buli musajja gw'ayagala ayakuwala. Bubonero nabwogera dda. Kwolabira omuwala ow'ekisiraani, kwolabira omusajja ow'ekisiraani, kwolabira omusajja ow'omukisa n'omuwala ow'omukisa. It's a very long topic. Naye nga katonotono okumenyaamenyako omuwala yenna ng'alina akagala ak'omukaaga. Aba wa kisiraani? Aba wa mukisa. Oh really? N'ow'obugere obweweeka. Aba wa mukisa. Era oyo bw'obeera ng'oweegatta naye kikukakatako okwogera obutonotono. Buli lw'otwala njagala byenjagala bikutuke. Buli lw'otwala njagala bizinesi zitereere. Buli lw'otwala nfune school fees z'abaana. Tewasobola kuyita nnaku 2 nga tafunye sente. Omulala emuwala alina otulevulevu. Soogera ku baana ebirevu ebimera olw'ebizigo. Kubanga ebimu ku bibonero okulabira omukazi eyeeyerusa kutandika kumera birevu. Naye waliwo abawala abo balina ebirevu nga balimu omukisa ogw'essente. Ebirevu bireeta emikisa. Bireeta omukisa. Ebyo yagamba osimanya mbu okakunyuulako n'okatwala. Lwaki oba otwala akalevu ka? Era abantu bagamba nti simanya babeera bawala ba mukisa nedda. Olina okumukunjula ng'amaanyi enkoko.
n'okajjako bwe kati n'agira abatabikiriza oyo mutabuliki ayinza okubikiriza bino ne bw'omunyonyola paka enkya mundeke okitegeera so nga tetunaana kutuuka awo of course abawala balina emikisa bamanyikiddwa mukazi yenna ng'alina ekirevu abeera n'omukisa omukyala yenna nga bw'aba atambula bw'ati n'omwetegereza bw'ati ng'atambula amagulu ge gombi ga kkono kisiraani ekyo kisiraani kibeera kisiraani nga gasayidi emu bwe gati nga sigamba nti oba mulema nti oba yafuna kabenje naye nga bw'ati bwe yakula kisiraani ow'ekigere ekyabyabyatala ng'ekyembaata ebyo bimanyikiddwa bisiraani naye nga bwe tuzzeeyo ku musango guli oyo omwami ayinza okubeera nga yazannyira ku ki ku famire erimu omusaayi omukambwe naye gyakomye okunyiiza omwami oyo yatta abaana emikisa gye egiwangula omusango gyeyongedde omwami twagenza okwetegereza ekituufu ffe ng'abaagala omusango gumusinge tuli bangi naye amaanyi gatandise okutuggwamu kubanga twakanyiza kubuuza bannannyini ssomero nti bannaye tewaliwo ku vidiyo nti ntayi omwami bwe yali naye nga ffenna tukimanyi nti omuvubuka oyo mu buli ngeri yonna waliwo chances okubeera nti nnyingi ze zisinga obunyi nti yatta abaana abasomesa tebasobola kuba basiru abakuumi b'essomero tebasobola kuba basiru n'abaana abato bonna bagibwako obujulizi naye ebintu by'amateeka bwe tukulaba si we bikola ki okimanyi okumanya bannange ebintu byewunyisa nti tewali yadde yakwata ka vidiyo awo nga okitegeera kati twongere nnyo tusabire balooya era tusabe nnyo omwami oyo aleme kufuna ku balooya bano wammanga kubanga waabafunira emikisa gyaffe egy'omwami oyo okumusinga omusango giba gikendedde wano waliwo balooya ba devil's advocate ng'abasajja baasoma amateeka ne bagazza ku bikukujju nga ye yeetaaga kumubuulira kimu ntandikiddewa asooka n'akubuuza wakikola kituufu nakikola oba saakikola then n'atandika they are very expensive some of the best lawyers singa omusajja oyo anaasanga lawyer ayitibwa Mark Dusman Kabega omumanyi katonda wange Mark Dusman Kabega is a very prominent, very feared. Ni bwakutunulira butunulizi bwati olaba mateeka. Oyo Mark Dusman Kabega yali ataasizza katoka jubya omusango gw'okusaddaako omwana. Yamujja nayooko. Aba atambula bwati ng'olowooza biwedde kayihula n'amubaka n'amugamba nedda ssebo. N'amuzzaayo. Kwe kubeera paka kati ng'akyali mu kkomera. Oyo Mark Dusman Kabega ayagala misango minene. Baŋŋamba natta omuntu. So ali expensive. Banga ebyo tayagala bino simanyanga ate twafunye obutakanya n'omukazi oyo musajja era ojjukira omusango gwe yaguyimiriramu y'omu ye yayimirira mu musango gwa Kiyingi Dr. Agure Kiyingi omugenzi era n'agumutaasa abeera mu misango egyo minene kati omwami oyo bw'afuna ku balooya nga bwe lwakuba wa bbeeyi tuba tuwedde bw'avaayo n'afuna ku looya ayitibwa Ladislas Lwakafuuzi lwakuba Lwakafuuzi kati munafu mu health wise he's a very very wise lawyer. Ladislas Lwakafuuzi yawolereza ono omuwala mumujjukira yasotasota omwana wa boosi we house girl yasotasota kibebi ensi yonna ne yeesooza Ladislas n'agamba nti abwe mubiraba si bwe biri yali amutaasizza ekkomera ng'aggyeyo obuwaayiro. Those are wise lawyers. Another lawyer that is so wise in this country is Kiryowa Kiwanuka. Unfortunately, ye was state. Atengo ono musajja avasinga state kati otalina chances zimufuna. Oyo musajja Kiryowa Kiwanuka yatoni general w'eggwanga lino. Naye ali very wise. Yagenda n'asanga akakiiko k'abamemba ba parliament. Ng'agenzeyo okuwolereza Pineti government gweyagala okuwemmwanyi. Bali nga bamwesetingidde bulungi. Waliwo bazaake waliwo baani yasinkula oluzungu n'aluza ku bikujjo n'emmunda bagenda okuvaawo nga omuyitalembu mutuufu. So those are some of the lawyers. I think we shall get time tufune abalala tufune obudde obwogera ku balooya ababasa nga bayimirira mu misango minene Bakale Bwalaka bw'oba tolina buwumbi buna tatandika kukwatira ku musango gwo bino omusimanyanga bankwatidde ku poliisi boda yange bagikutte ebyo tajja asindika baana ye waayi mukanga zise muntu baŋŋamba kino biki ebyo bwe bityo byakola ki
byagira oyo musajja oyo ate bino byempire bya America simanya ina citizenship ya America bichi whatever zanyiza bane singa bamuleta ko netu naye fenna tuli banyivu ng'abazadde justice will be served justice will prevail abantu banyizeemu naye of course tuli bantu ate tuli bazadde omusajja oyo yeesinisa amannyo simi byakola atya kale wadana right eyokusaba amazzi mu kooti naye anyiiza ate kisooka omusajja ono abuza omusajja w'engulu yookero naye atunulanga mu shabe amaaso gwe tomulanga alinga banyankole naye ng'ate yookero okitegeera kati bamukutte era banene Sheila Price alabye bamukutte ne bamulaga nga banene Sheila Price beekutte olimba bamu ne of course bya Photoshop bya AI kitegeera abana Uganda bayi ina wala kuna benga bamulaga mbu kati papa bazika tuloma kola kyayagala mbu papa ne mukyayagala kyakola naye si nsonga za kusaagiramu abazadde nze kino nkubulira Dorini tuvumirira nnyo mbu justice kutwalira manya mateeka mu ngalo biki naye ku baana abana bwe kubaako owange amazima ga Katonda mu ggulu ne improving nga bwe bagamba abaaliwo na biki sirinda kooti nze okuyimirira awo bwendi era bannanga abazadde abo tubeebaze nnyo nze okubuuka obubuusi nze bankuba essasa awo because okulaba nga weemwenyesa wali mu kaguli ng'omwana wange Dorin ndowooza ku mwana wange Smile ze yampanga buhaga omwana wasinga okuwoomera y'emyaka egyo egya infant nga kitandisa okutawanya buli kyayogera kikusesa buli byakola bikusesa kati ebyo kitawanya nnyo oyo mugwa mu bulago mubuukira naye ekyomukisa omulungi nti emisango giri mu kkooti katwongere okusaba embeera zikole ki kirungi baguyisa mu bwangu ate n'obwesige tubulina mu kitongole ekiramuzi nti kijja kukola ekisoboka kanange Waikibenda avuddeyo n'agamba nti marriage is achievement teri success mu marriage mulekerawo n'okukaka abaana ogenda mu marriage kati gumuna yali mu marriage achievement olina kye wafunye mu marriage kimazeemu amaanyi kubanga Waikibenda abadde yakawasa ndowooza tewannayita na mwaka endoozera bw'abanga ate ye eyayingidde obufumbo yavuddeyo buvumirira kimalamu amaanyi omuntu ng'oyo yandibadde ng'ekyokulabirako okuvayo ate n'avumirira obufumbo abantu tuleme kubeesinga ku bunafu bwaffe nga ffe obutulemesezza okubeera successful mu bufumbo okubeera nga tubuulirira abalala Waikibenda muyimbi mulungi era tumuteekamu ekitiibwa naye bw'avaayo okwogera ku by'obufumbo ndowooza si ye muntu omutuufu okubyogerako tannaba kugibwako hadithi omuntu agibwako hadithi mu bufumbo yamaze emyaka nga 2 yamaze emyaka ne bwe gitabeera 2 emyaka egiweraawerako ng'ali wamu ne mukyala we n'omwami we kubanga bw'ona ajja ewa Baniko jjajja kugamba nti obufumbo kye kimu ku bintu ebisinga okuba ebirungi singa ofunye omuntu omutuufu tuleme kusinziira ku bantu baalemwa tuleme kusinziira ku bantu baasiraana tuleme kusinziira ku bantu ba flops okubajjako hadithi n'okubulirira abafu unfortunately zino social media buli omu yeefudde kkojja buli omu yeefudde abuulirira okitegeera kati gwereka kugamba baana ekituufu kiri nti teri ateetaaga bufumbo teri ateetaaga bufumbo abantu batomera butomezi bantu bakyamu ne baagala bakole nabo obufumbo ekimu ku bintu ebisinza okutawaanya abantu abasinga mu mukwano kwe kukwata abantu abataliimu yadde marriage material kwagala okubakaka okubeera nga bafuuka ba marriage material kati ku bombi kubaka asinga okwagala n'osanga omuwala nga yeekaka ku muvubuka gw'olabira ddala nti totally ye ebyobufumbo si byaliko bw'amugulira ebirabo eby'empaka bw'amwetimbatimba eby'empaka okitegeera ng'omuyayi si byaliko n'osanga n'omusajja ng'aspoilinga omuwala naye nga ye omuwala alaba okusetolinga mu bufumbo si byaliko yeeseera be bamwe baddorini abanyirira temufumba anti nkubuulira okisooka okwanibwa abasajja bangi we twatandikidde nti okwanibwa abasajja bangi okutula bwoti mu bufumbo ne bw'oba ofuluma bufulumi geeti ya bbaawo ng'ofuluma na mmotoka yo wabaawo akusiiya nti ekikazi ekyamabina ekituufu kyo nange simanyi obufumbo ombusobola ekyo kyo kanjogera amazima sikiwamba ombusobola
Omuntu asobola obufumbo ye muntu eyakoowa koowedda. Ate abagendayo nga bato. Nkubuulira abagendayo nga bato ebiseera ebisinga batuuka mu maaso eno ate ne boonooneka. Kyovula omuntu teyandiyingidde bufumbo nga tannaba kutuuka ku myaka gya bukoowu. Omuntu asobola obufumbo alina okuba nga bamukwabudde oba nga akwabudde ng'afunye ekyokuyiga kubanga yeebeeranga training n'atuuka w'atuuse nga takyamala gakwanibwa nga takyamala gakwana byonna yabirabaalaba dda. Obufumbo kye kintu ekyasinza okubeera ekibi ku muntu eyatomera omuntu omukyamu naye ate kisobola okuba ekintu ekyasinza okubeera ekirungi ku muntu eyatomera omuntu nga mutuufu. Mbawanye ebyokulabirako ne mbagamba obufumbo si maanyi, obufumbo si linnya, si bwa serebu. Obufumbo is extra patience. Omuntu asobola okugumiikiriza obufumbo alina okuba nga alina obusobozi oba obugumiikiriza ki? Oba obugumiikiriza okubala omuceere ng'abala kamukamu paka kilo 10 eziggwayo. That is the level of patience. Obufumbo bwokeza abanene abalina buli kimu. Obufumbo bwayokya President wa Russia Putin ne bamubbako omukazi kyale bamuyita Putina. Sajja n'amubba akasajja akali awo kakimbuyege omukazi n'agamba Putin yoyina oli erinnya na buli kimu ne ssente naye kana akasajja kendabyemu waaka. Yes. So tuleme ku defining marriage kwogera ku bufumbo ng'obubye nnyo. As long as you marry wrong bujja kuba bubi. Naye wano mu kugezaako okuwasa n'okufumbirwa tugezeeko nnyo amaaso gaffe okutunulira beyond what meets the eyes. Tutunule munda. Tuve ku byoku ngulu ebyo. N'oli mutuufu. Nze nalabye omusajja yawasizza omukazi alina amabina kilo 10. Wamulabye nga atambula okuba abadde ku mbaga. Omusajja nawudde nti mu Nigeria. Oyo omukazi ogenda kubeera ku bunkenke ebbanga lyonna ng'ali waka. Kubanga buli gy'ayitira ng'ovanga ku muntu nga buli w'ayitira buli omu akyuka ensingo n'amutunuulira. Era abakazi abasinza okuwangaaza obufumbo bakazi babi wano mu ndabika betunoonya. Era omukazi omulungi kaalaala takolifayinga kuwasibwa. Omukazi omulungi ennyaanyirira balyako mulye ne balekaawo. Kubanga tomulabye wekka ate naye agenda kubeera ewuwo nga takweguya amanyi olw'obulungi bwe ne bwakkirira bukkiriza wali ku dduuka kugula kibiriiti bamusiiya bana. Kati ate abo be twagadde okuwasa okuteeka ewaka. Okitegeera? Kati ebintu ebikwatagana n'obufumbo kyova olaba tebiriiko definition. Wekanga bwekanzi nga Mukama Katonda akuyambiddeyo ne kikwatayo. Obufumbo bwokeza abanene saagala kumentioninga mannya mu ggwanga wano abalina buli kimu. Olwaleero nze kambabulire paka kati nkyewuunya okulaba nga Mirembe n'Ensambya bali mu mbeera gye balimu. Nze kati wadde ndi kojja ayamba abafumbo okutereeza amaka gaabwe naye ekyo kikyanshookinze. Paka kati nali ndowooza Katemba, nali ndowooza Stunt namaze kubalaba ku poliisi. Nomanya nti bituufu oba nejjo nabalabe nga bazeeyo kuko. Nomanya nti bituufu. Baze kwa naye nali mmanyi ngamba bambi beesanze buli omu akola. These are couples gw'oyogera kigwe. These are couples zetwogerako ezibadde ziruling ensi y'omukwano ku kitimba n'eggwanga lyonna. Nezimotivating abantu. Obadde toyogera couple 5 n'otayogera Mirembe na Nsambya ng'abali ekyokulabirako eri abaagalana. Wano mu Uganda tubadde ne couple 5 nga buli abalabako abakaabira n'amaziga ag'essanyu olw'omukwano omungi gwe balina. Abasooka abadde Black Sugar ne Lovins. Amos Lovins. That was a couple. They are my friends. Bobadde otunulako nolaba ebyane ebiddugavu ebiri mu mukwano olwaleero tayo. Couple ey'okubiri ebadde ya Chosen Becky na Dictator Amil. Abo nga ffenna bwe tubalaba tulaba abaana abato abalina ebigendererwa bye baagala okutuukiriza abaakola endagaano zaabwe ezitali mpandiike olwaleero ttale. Couple ey'okusatu gy'obadde otunulira noga ye ya Don Musya. Oshageera bw'obadde otunulira bw'oti n'olaba abaana abali mu ssente. Couple ey'okunamba w'emmeka mutegeere ye ya Apple ne Sam Standing Furniture. Omusajja bwangu awo afugenza akyadde ewaabwe w'omukazi atuteyo ebintu bingi. Obufumbo bwabwe ssente mweziri. Omuwala ayamba ku musajja okulanga ebibajje bye
baana bato myaka 22 tulaba batandise omukwano gwabwe Mukama Katonda gye yaleetedde sitaani n'abaawula kati latest we are shocked by the fact that Nsambya ne Mirembe bagenda kwawukana nze nnyongedde okutya love nawe otidde nange kojja nnyongedde okutya love era bakojja tulina omulimu munene nnyo Nsambya n'atuuka okuyita ku Mirembe ng'abateemanyi omusajja n'asuulayo akagambo nti hi baby omukazi ne yeesooza luli bw'abadde ng'akamugamba badde amwanukuza kiisi ne zeesooza ez'okumukumu love is fake sometimes omukwano guli fake omukwano mulimba paka ng'omaze okufuna omuntu omutuufu paka ng'ofunye omuntu omutuufu tetugenda gamba nti teguliwo but most of this love that you see is fake wano mu Uganda ku couples 100 kuliko 2 eziri mu love entuufu omukazi ayagala kubba omusajja ayagala kwabula fenna tuli awo buli omu alina kyabaza ku munne ng'oyagala okukakasa nti bakwagalako by'olina era fuba nnyo okukola okulaba ng'obimaintaininga keera ku makya weeyavuwazeeko ng'ojja okulaba tukalaza keera ku makya weeyavuwazeeko lw'ojja okulaba true love entuufu omuntu gy'akulinako nze kankubulire omuntu okwawukana naye Doreen nenjawukana naye ku Mande ku Lwokusatu n'afuna omuntu omulala kabonero akalaga nti yali yankoowa dda omuntu bw'oyawukana naye tafunirawo asooka n'ayita mu process eya self what love paka ngazzeemu ate okweseetinga kiringa bano bannabyabufuzi gwe bamma kaadi leero enkya ne yeesogga awalala yali yayagalayo dda oba bulijjo ataddeyo amagulu abiri that's why some people wonder lwaki twawukanye gwe n'ofunirawo within that week why n'ofunirawo abantu abasinga mu Uganda tebalina mukwano abantu abasinga mu Uganda bali bonna lw'abaana abaana bakuze mama waabwe bw'anaagenda bagenda kubaawo batya ne babakuumirawo okwagala okutuufu kwagenda dda kwennaku zino transaction abantu kati kape ziriwo kizibu okusanga awolereza munne ng'ono taliiwo Doreen olina omusajja naye singa bamwogerako ekikyamu mubeekika ne famire zammwe osobola okuyimirirawo ddala n'omuwolereza abantu bali mu laavu za social media abalala bali mu laavu za kulumya nawulidde nti aliko mukazi we kati kamwagale mulumye n'okwata selfie weekwata selfie omusajja gwekwata naye selfie wa myaka 7 tayagala nakutunula mu kamera yo kubanga mukazi we gyali naye naawe tayagala kukunyiiza namala gakkiriza yes kati abantu baffe balina okuyiga nti omukwano gwa social media nze nagamba ne mukyala wange ne muganza omukwano gwa social media bwe bagonjagalako erinnya ndikozeeko ettonotono naye tojja gunfunako by the way there are some unavoidable circumstances tugenze ku birthday ya Doreen ngeeyo ngenze naye ze togenda kunsanga nga ntijjukana kakati munnaye saawa yakupama tuyingidde mu toyi tugenze tukoze eki kati munnange kakati munnange kati tutuno ku dining no never that is not love oyina bw'oyagala okulumya abantu bajja gye tuli Doreen nga balaganga abatwagala naye nga mu biruubirirwa byabwe bazze kulumya x gwe n'obeerawo ng'olinga kyakulwanyisa munnange nawulira yes mbuyezi nga yazze ku revenge gwe n'ogwa mu love gw'ogudde mu laavu naye omuntu ye ekiruubirirwa ki azze na mission yakulumya x so ebintu by'omukwano bino zikankubulire Doreen ebintu by'omukwano n'okwagala birina kwekola byokka Doreen bwe mba naakwagala teweetaaga kupositinga bw'oba onanjagala seetaaga bingi omuntu no gw'onaayagala gano gali eringa chemistry there is some chemistry in between waliwo ekintu amaanyi ago ag'obutonde agagatta abantu ababiri mwana atunga ebigendererwa byabwe bifaanana obugezi n'obusiru bwabwe bwawukanamu katono bw'obugezi n'obusiru omukwano bwe gulina okuba tosobola kusanga baagalana ng'omu mugezi nnyo ng'omu musiru nnyo abantu eyo narrative ndala naye ŋŋamba wano mu mbeera Doreen tosobola kubeera nga oyambala nga bw'oyambala n'osiba enviiri nga bw'ozisiba
n'ofuna omutabuliiki tewatasobola kujja era naawe okimanyi nti wano woowangaalira mubamu ku basajja mukama batasobola kumala gakuleetera mutabuliiki kubanga omutabuliiki naye bw'ona amusanga ne mukazi we ajja kubeera ng'era afaanana kumpi membeera ze ojja genda omusanga nga ye naye alekawo maaso oba ng'abikka ku mutwe kituufu kyova olaba bw'ona anoonyereza CEO wa kampuni era ojja genda okunoonyerezanga mukyala we era tayawukana nnyo na mbeera ze bantu bakugenda ku grabbinga bwa ice cream kwa Akasha bantu bakutwala baana ku shopping ku weekend tosobola kumusanga nga adetinze mutemi wa manda ekimenyedde tasobola kati abantu balina okubeera nga batambulira dynamics zitereere naye bino byonna nga tetunaba kutuuka eyo omukwano gwonna gubeera ne steps problem abantu abasinga gye basinga okukola twanguya steps yakwagala kulinnyira ku step yakunanga zine essatu ezisooka ozibuuse alina kuzabaga tebalina time toyina time ati ogenda kutomera you rush omukwano guba na step ate zino steps ezisooka ze zisinga okuwooma era bw'otawoomerwanga mukwano wano nga gwakatandika ku step ey'okuna bibowamu tuli awaka naye mu kubeera awaka nga tewakyali ayita munne hane tewakyali ayita munne sweetheart bawulira bye baswaza omukazi gw'owangane n'emyaka 15 akuyite baby honey wala tebijja oyinza n'omugamba tomumanyiranga tombuliranga ebintu ebyekisi tobimpitanga nga waliwo abagenyi naye mukama okitegeera fet omukwano ogusooka waliwo kye bayita honeymoon stage eyo buli omu alina ogikama kati abantu abasinga obuzibu bwe bakola bakompeyaringa muti yaaba amaze emyaka 10 mu mukwano ne bamukompeyaringa kwono eyakakwanira mukyala we Dorini ewiiki ennya munaye omusajja wamuwa ku ssente okimanyi nti amutwala mu shopping bw'oyagala ono gwamaze naye emyaka 8 naye abikole awo twavaawo kati mu steps ezimu kwezi ezisooka mwe muli ne category eya weekend marriages oba omuzungu kyayita cohabiting era okimanyi abantu abangi bali mu cohabitation naye nga balowooza bali mu cohabitation nga balowooza bali mu marriage naye nga owoova ku mmanda olwokubiri baleeta omulala n'akola emirimu gye gimu gy'obadde okola oli ku cohabiting stage olina okubeera omwegendereza ennyo wano we bawangulira omutima gw'omusajja teri musajja akwana mukazi ng'amukwanye kumuwasa ekirowoozo kikyuka mu maaso abankwanye okukola ki kunkwabula abakwanye kwenyumirwamu buli omu akwata eriye n'alemerayo olw'ebyo by'okola kati bwe ngenda ku weekend ew'omusajja mba nnakola ki bw'ogenda ku weekend ew'omusajja ogenze ew'omusajja ali mu kwetegereza kulaba oba owasibwa oba nedda naddala ng'akututte ewakaawe era nkigamba nnyo abakazi omusajja alina bw'akutwalanga ewakaawe n'atakutwala mu loogi eyo sitepu esooka weekubireko mu ngalo tannakutongoza yadde okukkiriza okukuwasa naye alaga nti there is hope singa oba obehavinga nze tosobola kujja wange ozze for weekend marriage n'okwata essimu yange n'ogijja ku charger ng'eri mu 50 mbunaawe kooteekeko okwo kusala obubonero unless nga nkusabye permission right tosobola kujja wange ku weekend marriage TV yange remote weeri n'ogijjirako ku kisenge switch bwe tata mbanga gw'ofumise mu mutima tosobola kujja wange kati nkubulira ebintu abasajja bye batunuulira mpuliriza wano ng'omuwala azze ku weekend olina okubeera ng'obehavinga nnyo kubanga abasajja abasinga be banyiiza tosobola kujja wange ku weekend marriage n'otandika okukola emirimu gye sinnakutuma okkakananga engoye zange ozikuusiza brush ebitogi n'essaati ze wandikuusiza engalo ng'onyamba otyo ng'oyonoona essaati eya polisito oba kotoni n'ogikuusa in fact kazibeere jeani zikunye nangalo nga bw'ofunye omumwa bami ŋŋambe mukazi wattu okitegeera nze togenda kunkwatira ngoye zange abamu temumanyi yadde okusiiga obugaati naddala mu abawala abakiga n'okwata akagaati kano akeetooloovu omukiga ayombye n'okwata akagaati akeetooloovu n'okasalamu emirundi 4 n'okasiigako blue band n'otabigatta n'onteera kasowaani munywere ku caayi mpoomerwa nnyo amata n'akagaati naye sibikombako biba bindabikira bubi okutta eddagala ly'amannyo olitadde ekkasenya likaawane mu kamwa ate tokomye okwo konna okakutta okanyizeenyize mu mabbali mu mbirizi wansi ne kakola ebikata eddagala balitandikira eno wansi tosobola kwefuula nti oli mukazi oyagala nkuwase nga bw'ogenda mu toyo okweyamba toilet paper tofollowing dotted lines ffe tutunulira ebintu bingi nnyo kati
kati bwe tumala okulya nendeka nga soozeza bintu bwe tumala okulya n'oleka nga toyozeza bintu ewange todda ewange todda ekyo kyo tekiriiko kubuusabuusa tekiriiko kukubaganyizibwako birowoozo omusajja yenna ayagala nnyo omukazi omuyonjo olina okubeera ng'oli muyonjo naye ate mu kubeera omuyonjo bw'obeera ojja ewange njagala ojje nga tosheevinze ate okwala obuliri kubanga bw'ojja nga tosheevinze kabonero akalaga titolina gy'oyitidde wabula ozze wange era ogwo omulimu gwange omulimu gw'ekupeppetta omukyala gwange lwakuba nti nze obuzibu bwe nasanga buli lwe nagezangako okumupeppetta nga nnyima kati ate nga mmaliriza mu mukonye namukona emirundi ng'etaano paka lwe nalemererwa ne mugamba omanyi onnemeredde genda weepeppette alayabade Mukama Katonda yes sina bigambo kati waliwo n'abakazi abalala ssebo era amanenze nze ekimu kati kankubulire ze ekimu ku bintu ebisinga okunnyiiza ne bwe mba mbadde njagala kukuwasa n'embisazaamu kukwata mpale yange n'ojjamu ebirimu n'obinteeraawo n'okwata empale yange eno gye nsiibyemu ng'ogenda kwoza ngoye n'ojjamu waleti n'ojjamu ebisumuluzo n'ojjamu ebipapula n'obinteeraawo nga mulimu ne ssente zange ng'olinga ŋŋamba ssente ziizo nzirabye ngeza ne ŋŋenda n'otabaako kompa ekyo ekintu kinnyiiza omukazi ali sirias ayagala obufumbo ateekeddwa okuleeta empale yo ne bwe mba neebase nankoonako naŋŋamba empale yo oba erimu ebirimu bijjeemu ŋŋenda kujooza tonkwatira mu nsawo zange yadde tozibbye tonkwatira mu nsawo yange kubanga ffe abasajja abakazi bonna omusajja yenna ayagala okuwangaaza obufumbo n'omukwano tayogera ssente ntuufu z'alina mu nsawo bwe mpulira tayizogera n'omulimu abamu mulimbalimbamu kati okitegeera omukazi oteekeddwa okumulimba n'obeera unpredictable so bwe nzijewo ne ordering anzi mbasagala fumba red flag bw'ojja ewange nga toyagala kufumba otya and I order food olw'olumu you order food I think that's okay. No, every time until not every time. Not every time. Omukyala yenna Doreen alina okubeera nga in fact nze kankubulire abasajja twagala nnyo abakyala emmere beerema olw'okuba tetugiriddeeko n'afumba emmere n'akulinda mulye n'ojja n'omugamba nti nzikuse naye n'atalya naye omusajja akulaze ntagenda kulya gwe kenyini n'omugamba gwamanyi n'onyiganyiga chips fooko n'ettama ne likola ekikonde n'akutunulira bw'ati nga toli muyadde akamweguya yes because oyagala nkuforcing onye njagala omukazi annegayirire Aban eat my food Aban nyambe nno Aban please kaabako bannange ate bannange abakazi mususa okweyisanga abasajja mukaabako ddi abasajja ebakabe ennaku zino omukazi alina okukaabako nze nkaabira mu kikolwa mami omanyemu mami ati kino nkikubulira gwe nkugamba nga otandika okusonyiwala buli musajja yenna alina okukaabirako mu kikolwa omusajja omutuufu ayagala okuyingira obwongo bw'omukazi olina okutuuka mu kikolwa ku ddakiika ey'abiri nga mu esatu n'ofuuka ekitagasa akagologoosa ekkerekembwe mwana nawooma nnyo omwana ndi awooma omwana ono wulira amazzi omukazi toba musiru toseka kubanga abakazi abamu ayinza okulaba nga yabadde obuvunaanyizibwa otandise okwekola obusolosolo kukakananga bwatusaasise omusajja ojja kumutta muudo oteekeddwa kubeera nga ate awo nawo ate it's a very wide topic nti omwami yenna gyakoma okubeera banemulekeraawo okubeera nga kwegamba tubeera abakazi babanga abaafumbirwa abajaasi okitegeera naye ate abasajja abamu bali emotional nnyo abasajja bali emotional nnyo naye nze sikaaba Amaslovins yakaabye lwa nsonga omukyala abadde amuyambako mu kariya akaaba lwa bizinensi taliimu yadde akakaaba oli black sugar mwannyinazi nze nkubuulira black sugar siye mukazi akukyawa n'osigala kyekimu ekisooka kiyaaye oba oyagala kutuuka samuya nga kyatuuseewo oba oyagala oluyimba okuluteeka ku tv nga kyakomyeyo essimu kikazi kikujjukujju
Era nze ngamba nnyo abasajja ekimu ku bintu ebigenda okutulugunya obulamu bwo emotional ogwe n'eddalu kwe kufuna omukazi nga mulungi n'akuleka. Asooka omukazi yenna kankubulire Dorini ng'omukazi oyo awooma. Omukazi oyo kasita akuleka osooka n'otalumwa n'otandika okucapa wano okucapa wali okucapa naye ogenda okulaba buli w'olumako gubanga muyembe bw'ogusufujja bw'ofujja. Oyo omukazi alumya obwongo. Nojjukira oli gwe wakyawa. Abakazi tebasooka kutuluma nga bakatukyawa. Omukazi aluma wayise emyezi 6 abanga bulumi bwa lubale. Bw'oba wakeesala tolumwa. N'omukazi bw'ali Dorini omukazi awooma nga yakukyaya aluma. Ogenda n'olowooza nti abakazi bonna be bamu si be bamu. Omukazi awooma bw'akukyawa aluma. Kikuluma nnyo. Omukazi aluma. Mukazi yanobako buno byewange okumala ennaku 2 bweziti. N'ofukamira. Nasooka n'enkyapa aba nga neekulisa. N'okulaba asooka mugazi muzibu. Wakyukirayo retrailer. Ngenda okuwulira owokubiri tavaamu yadde eddoboozi. Ngenda okuwulira owokusatu gamba omwana nga yamanyi nti yantega obukodyo buno bumuwolerezenga ng'atuuse okuva ewange. Kati awe wava firimu. Ng'omwetaaga. N'otuuka ekiseera n'olooza wano n'ogamba naye bannange byonna mbikoze. Niyo omukazi omutuufu yali anjagala yali gundi. Nga n'obudde tebikola obudde obumukomyawo tebukola ki? Tebuliiwo. Omukazi owookubiri ye mukazi omukujjukujju. Kujjukujju bye biki? Bino by'osiiba oli bapiki abandikojja mutuuse bannange enkyali kisaasi. Ate bannange ndi kisaasi waliwo byonna okupikinga egindi. Omukazi yenna talina kusetolinga nga talina kyakola. Omukazi yenna gy'akoma okubeera ng'ali awo nga talina kyakola. Obwongo bulina okuba nga bwesera. Naye waliwo abakazi sebo nga yamanyira kutuula awo kuweebwa. Omukazi omukujjukujju ye mukazi atuuka w'otamusuubira. Ogenda okuwulira nti ngenzeeko Canada. Nkomawo mu wiiki 2. Nga wali tosuubira na bulamu bwo nti olirinnyayo akusooseeyo. Akomyewo. Muli mukyabuziza ku baana enkya nina meeting mu State House. N'ogana yona omukazi sipiidi kwa oyo omukazi aluma kubanga aba mukojjokojjo. Ate oyo omukazi ng'oyo talina nnyo laavu kubanga ebibiri tebigatta. Omukazi bw'abeera omuyiribye ennyo tomubanja nnyo bintu bingi mu mukwano. Era ngamba nnyo abasajja excuse her ku bintu ebimu. Omukazi yenna nga munoonyi wa ssente nga muyiribi nnyo tebamubanja kukola nnyo mirimu gy'awaka kubanga akomawo akooye. Tekimuggyako obuvunaanyizibwa bwakuba nti mukyala naye ebimu bimulekere ng'ono ali ayido bimusonyiwe. Mulekeemu. Kyovula nze omukazi bw'asituka essaawa 4 ku 5 agenda okusituka bw'ati nze mba nayiseemu dda simubanjizza caayi yakomyewo akooye. Yakomyewo ssaawa 9 ng'akooye muyiribi. Yes. Bano abasiiba ewaka simanyanga biki. So nze ngamba bwe ntyo nze okumpa omukazi omukozi w'emirimu nga maid naye nga talina bwongo buyiriba. Obireka. Bungerezaako ku kyennina oyo mbeera n'omuyiribi nga tagenda kukola mirimu. Ekyo kiri very very important. Era ne ngamba abantu oyo mukyala waakubye omukyala omulala ow'okusatu ye mukyala akwagalira abaana. Omusajja oyagalanga nnyo omukazi akwagalira abaana nga si yabazaala. Tekitegeeza nti tandika kusomba nga bw'alabirira ngamba ku bano be yakusanga nabo. Abakazi tebaagala kumanya tebaagala kutandikira mu nnyombo. Ebyana byammwe ebimu birina empisa embi. Omukazi n'agenda atuuka ewaka ng'olina abaana be wasooka okuzaala. Ne bw'abanenya the same way nga bw'anenya ab'omuntu mbwezi bali balabanga baatulugunya. Ffe mama waffe yatukubanga emigongo oyinza n'ogaasi yatuzaala. Agikube kugwatazaala. Okitegeera? Naye waliwo abakazi nze era njagala nze neebaza ba step mamba bakazi ba muzeeyi baatwagala. Bambi. Yes. Kyekitegeeza not all stepmothers are bad. Not all stepmothers are bad. Ba stepmother babeera babi kubanga ba stepmother tayinza kubeera mulungi. Ababonyabonya gye bali. N'abagesegesa abaana b'abandi gye bali. Naye n'abalungi ki? Gye bali. Oluusi omukazi ono omulaba nno ne waba si stepmother ng'abaana balina ewaka babo. Engeri gy'abayisaamu Dorini era esinziira ku gy'omuyisaamu. Buli lw'oyisa obulungi mukyalawo essanyu eryo limuvaako ne likkirira ku baana.
era njagala olaba omukazi aludde nga taweebwa kaboozi kabba abamunyiivu n'ebintu ayinza obyasa n'abimalawo ewaka bw'aba akuvuma ayitira mu baana ayasaamirira kinetwe ly'abeewaabwe nze genda ondeetera ekibiriiti naye ng'oli wali owulira okitegeera kwegamba n'obeera ne mubeera awaka nga tewali ssanyu ne kaka essanyu awaka kaka essanyu awaka ne bwe liba teryandisaanidde kubeerawo likakeewo nze ngamba nnyo abantu teri kyogenda kufiirwa bw'osirika keep quiet nina munange bagamanya abasajja nti sirika omukazi ng'akwesonye naye buli bw'obuddamu teri kintu alina be yasirika bingi teri kintu kisinga kusanyuka nga kusirika kubanga gyekoma okwewozaako nkuwabyako nnangira birala nange mbaire ndaba nnyo oli n'ayogera yalooza aba akumanyi nnyo n'ayogera ng'obula omugamba baire nze kino kyenkulagako kyenjagala olabe oba nkuswaza oba sikuswaza kyenjagala olabe kati nze Doreen yennyini nnyini ali waka gwe tomumanyi I don't allow you to know who I am kati nze njagala nkunyiize owulire nga nkuswaza owulire nga seewa kitiibwa kyenjagala kati nze Doreen nze yeemanyi n'abali ewaka n'abali close nze mukazi wange wagenda ewaffe takola mirimu mulumbe lwaki takola mirimu mulumbe mukazi wange wagenda ewaka tawaata eyo musimanyi bakaabaana bakoze eki baneeka mbabuulire obwavu bwe twakuliramu ewaffe tuleme kulowooza nti n'abawala be tubeera tufunye bwe baakuliramu ewaabwe tugenda kukwana abawala batwagale mu bwavu bwaffe kubanga omukwano gwo tegumanyi ebyo omuwala yava mu famire engagga asobola okukudeetinga ng'ewammwe muli baavu temuweza adde akakadde omukazi oyo musonyiwemu okumusuulanga mu ntamu okitegeera kubanga lwe muligendako ewaabwe lwe muli musonyiwa muligenda okutuukayo ng'emirimu bba ewaabwe gikolebwa ba service providers omwana abayambye abaagalidde mutabani wammwe ku bwavu bwewammwe ekika kyonna temusobola adde okwesonda emiliyoni y'essente ewaabwe bagagga balina buwumbi na buwumbi ku za akawunti naye mwagala agenda asala enkoko azibaage enkoko tuzigyeko emitwe maama n'okuzimaanya ne kugaana gumugambo zimaanya planned kid yasomera mu international school okitegeera abo bwe mulaba bannyinaffe era ngamba nnyo bannyinaffe soogera ku beewaffe wabula ndi mu kugeneralizinga tebakwata abobe teri mwannyinaze atamanyi mukazi gwenkwana wadde ng'akwesesezaako gwe mukazi wange nkiddemu teri sisita wa bbaawo atamanyi mukazi bbaawo gw'alina bbali wadde nga sisita wa bbaawo asigala akwesesezaako era ng'alaga nti oli mukwano gwe nnyo nga bw'oli mukwano gwe bw'ali mukwano gw'abali bonna era ebiseera ebisinga bw'aba abakwana ono sisita we awaana muwaane naye bannanga amuza ate oba ono wamugjeewa naye musajja atu teweewummuza yasirika kye kubanga teri sisita ava mu brother eyo bro sister code bagano gamba mbuno ne bamaama abamu okitegeera baba bamanyi yaliyo oyo mulamu wo gosirika naye amannyo takwagala we batugamba alya mu lulime ne mu luzise bw'agenda eri ye agamba brother gwaleeta gwenkola ki gwe ngenda naye kati ebyo byokkola emirimu ng'oyagala okusanyusa balamu bo bakulabe nga bw'okola ennyo n'otuuka n'okugoba enkoko ku mikolo gya famire bakuwulirira eri mu lusuku amukagundi bambi omuwala oyo mukozi nnyo wa mirimu abantu bakukoze emirimu tebafunyemu abantu bakoze emirimu nzenna brother wange yalina mukya girlfriend we ng'agenda amutwalako ewaka brother wange oli yali musajja mulungi nnyo ng'abakazi bamulwanira bambi ono n'ayagala asinge ku banne tulina jjajja waffe jjajja Zaina yali wa myaka nga 12 n'amusitula bw'ati yali amaze mu ddiiro ewiiki nga nnya teri amukwatako bamusanzeeyo emmere ye bwe yajja gwe yatasookerako n'amutwala emmanju n'amunaaza bw'amaliriza okumunaaza n'amuzza mu nnyumba n'alyoka akwata akakumbi n'alimaawo wonna nga bw'azinirako amazina amaganda omanyi bw'olabira omuntu alima ennyo kulimanga bw'anyeenya ekibwatu n'agenda wonna ne weeruka tewaayita wiiki nga bawerekeddeko bba ogenda okukyala ew'omukazi ebuyikwe kati men will always be men right yes men will always be men will always be men kolako kyokoze ajja okukwagala ajja kukwagala ate ffe kati kirungi kye tuyina ffe abamu
Ffe tukozesa na divide and rule. Nze saagalangako mukazi wange kolagana na balamu be. Obaawula. Era bwe nzuula nti mukazi wange akolagana nnyo ne balamu be, nina okutakula obwongo okulaba nti mbaawula. Tebaagalanirako ddala. Mukazi wange takolagana na basista bange naye ng'abaawudde nze. Naye bo tebakimanyi. And I hope they don't watch this interview. Let's hope. Pray. Kaakati nagenda ne neekengera. Nina mwannyinaze awangalira Brazil eyo. Mulungi nnyo. Sista wange ono ng'agenda amuzuula. Nga mukyala wange ng'amuzuula batandika okukolagana. Ne ngamba kati wano waliwo obutwa. Ne nkubira sista essimu. Ne mugamba manyi mukazi wange yagambye tolinaako yadde ettondo lya kabina nti mu famire yaffe gwasinga obubi. Sista n'azikubamu ne zaaka. Ne nzijja wa mukazi wange nanga nti omanyi sista bwagambye nafuna omukazi Ross. Abakazi abawanvu tebaaliyo. Ne nzikubamu ne zaaka. Voice note ne zitandika batandikira ku status. Nafumbirwa mwannyo konsi kika kyonna. Ngagweno owulire se. Olutalo oli olwali okulinnya mu Uganda. Yava ku airport n'ewakawe teyatuuka. Bankubira omuvuka akuma gate waffe yakubira nti owa ngenda okulira abantu mu background aboogera mannyoko yasamirira konzi olutalo kyolyawo nti waliwo omukazi azze wano bali mu kulanda ngenda okutuuka nga mwannyinaze Nadia akwataganye ne mukyala wange eŋŋumya enyooka ne nga baasi. Mukama Katonda weebale. Tokkiriza sista wo okukolagana n'abakazi bo. Era ngamba nnyo abaana ab'obuwala bw'oba onaawangaaza obufumbo. Yagala eŋŋanda za bbaawo bawe ekitiibwa naye tobeesembereza. Kyo kituufu. Tobeesembereza. Nze ne nnabba zaabwe mba sizaagala. Sizaagala. Waliwo omukazi omu yagenda ng'afumbirwa mu famire emu nga balogo nnyo. Buli mukazi anaafumba mu famire eyo nga bateekeddwa okukola kyonna kye bakola bamulemesa obufumbo. Omukazi ono kye yakola ng'agenda atta enkoko. Bwe yatta enkoko ng'agenda agisibamu ensimbi eŋŋanda ng'agisibamu obubugo ng'agisuula mu maaso g'oluggi lwabwe ng'alaya enduulu ekyalo kyonna nga kijja. Mugole mutawaana ki mugole eki n'agamba naye abantu bakuno babi nga sinnaba nakumala muddya wiiki 2 bakutte enkoko ne bansuulira wano ebyokoola ekyalo kyonna nga kikuŋŋaanye ne balamu be. N'abagamba naye nze sisaaga ŋŋenda kugirya. N'agibaaga n'agiteeka mu ntamu n'agiwuuta supu. Balamu be n'ab'oku kyalo baagaba bukyanga tuloga ate tufunyeeyo field marshal. Tewali yaddamu kumwesimbamu. Yagirya. Yawuuta enkoko erimu ebyokoola. Kaakati ebiseera ebisinga gwe bw'oba toli mu kujjukujju bagenda kukulemesa amaka. Nze nawe nali mpangiza ku nju za Ssessanga. Kati nga waliwo akawala bambi kawala kato batandika erizabwe bati obufumbo bwabwe. Naye nga waliwo ssezaala waako buli ssaawa azunga. Ne bamulabirira n'addayo tamalayo nnaku 4. Lwe yaddamu okukonkona kajja tekali mu lugoye waggulu. Ssezaala yakuba kabonero nti Katonda wange teyadda. Abantu bakoowa gwe senga ava ekyebongotoko nojje wa mutabani wo erubaga n'olemerawo. Kati nze bwe mbeera ewaka ewange nsiba ndi bwereere nga sirina yaddanda weya. Bwe nva mu kisenge bwe nzira mu ky'abaana bwe nva mu ky'abaana bwe nggendako mu shawa. Febbuku muli tukwata nga tebaliiwo of course. Oli mulalu nsobola okweyambula nga abaana bange we bali. Tuli mu bufumbo bwaffe abaana bali mu bisulo. Ennaku zino ebbugu mulingi. Ffe twebeerera mu maka gaffe ne weebaka wansi bw'oti kaseminti kakunnyogozeeko okugulu n'okuwanika ku sofa. Ezaffe nene zireebeera. Senga ozze osiibyawo. Okitegeera? Ate balina engezigezi. Kati nze nayiga enkola nze munkyalira ewange. Ne bw'oba muntu mukulu naye nga tokyaluka. Kasekisi nkakola owulira. Watugamba munnange. Serious. Singa olaba ng'owulira. No, watugamba. So that kenkizeemu ekitegeeza mazima. Tugambako. Era nayingiranga nze ne madamu eka akimanyi. Era nze bw'ojjanga ewange ne bw'oba onkyalidde. Kuba okukyala tojja kugaana bantu kukyala wuwo. Kasita nyingirangako mu nnyumba eddakiika ne bwe ziba 3 ng'owulira tewali anyegamanya. Bali bize. Bakuleke. Era omukazi nfuba naye kati
n'omumwa nja gutta nkubuulira muyiga okukyalukako mu maka g'abantu gwe n'ogenda okyala ew'omuntu n'oddamu abantu kuno tuli ku kibuga tusiibirira capati na sumbuusa emu goze mwamanyira kulya nsozi mu byalo okitegeera okukakana tugenda kusooka tukwanirize bulungi naye oluddako tetujja kukwaniriza nze waliyo omukoddomi waffe yagenda najja ewaffe omulundi ogusooka ne tusanyuka nnyo buli omu ne yeetala nze nagoba enkoko yandeeta n'olubale wano ku viivi n'enjibaka nevaako obulago muko n'awuuta supu ne tumwaniriza bulungi kuba mukoddomi wammwe wajja okubakyalirako muba n'obunkenke muko muli bulungi tuli bulungi muko gigenda gitya gigenda bulungi muko n'agenda wayita ennaku bbiri ng'akomyewo yatusanga tuli awo tusita ne tuzannya matatu ne tukyukawo ne tumutunuulira ne tudda ku matatu gaffe muko salaamu aleikum waalaikum salaamu muko ne tuzannya amatatu gaffe nti muko yenze nti muko tukulabye akatebe kaakala teyadda amanyi mugenda kuddamu abantu kojja mbu ne bana abawala mubole wabawala abagende wabaseba boyfriend bawa abasajja ne balemerayo ng'omusajja akukoye niyo mwana n'alemerayo nga kumbe munange mwana talina sente za rent talina n'alemerayo n'agenda kufumba bwampaka abasajja bebanyiiza ate eri musajja akyagala era abasajja abasinga bagamba nnyo bakyali baabwe nkubira essimu ombikire n'anfulumya nkubira essimu ombikire ntufiiriddwa mu kyalo tugenda kumalayo emyezi 2 naye nga lwaki otuuka ku ssagga omwana ow'obuwala obulungi bw'oliko lwaki otuuka ku sseeri kwetamwa ng'obadde waze kukyalira muntu n'alemerayo ate kati andikweka okwagala okw'ekisiru nti waliwo abawala abamu nga tamanyi kwagalako katono nga ye bw'agwa mu mukwano agugwiramu ddala onywa kakyako nga shuga wange kyayi mukalu kuliko ki ntagawuzi teekako ejjiiko ya okra kino kyaleero nkubira essimu teekako ejjiiko ya okra kyekinaabaawo maama nnyawa nze eri tokanga teekako ejjiiko ya okra oba kamyu ono asiiwa muno omukyayi teekako ekikoola ekimu oba ku 2 ogenda kuyima gwe kennyini weekwatira abasajja abakuyita mu maaso ati nkubuulira gwe kwata ebikoola 2 ebya kamyu biteeke ku mazzi ago agabuguma doni bw'otankwatiranga wano ankubuulira tuddayo ku mulamwa naye nkubuulira bwe ndabye ng'onywa kacaayi ne nzijukira eddagala nayagala temukyalina feeling okitegeera muli babbi mutwagalako ssente zijja lolese ssente so ebintu by'amaka twatandise tugamba omwami Waiki Benda baye yatulese mu abadde atubulira nti bagaye yafuuse motivational speaker yagambye omusajja tasalawo muveeko omusajja mamizi boy mumwesonyiwe omusajja ali short tempered abasirisa abo yatuwadde tips mwesirisa naye nga muli short tempered ebikabya ne mujja wano ne mwefuula nga bali hamba kumbe mukuba abakazi mwine ebiisa ebibi siwagira musajja akuba mukazi oba kisajja naye abakazi abamu beetaaga okukubamu nze kino nkubuulira omukazi asobola okuyimirira ku magulu ga 2 bw'ati nga baakubuuliridde era n'owulira ti kaggwa toddamu kukuba mukazi omusajja omutuufu takuba mukyalo oli aba mukulu munno okuba otya munno n'akaaba nga abaana balaba n'okomawo nga naye mu kkubo bw'oyogera obutonotono siddangamu kukoona ku mukazi oba akatuuka ewaka nkoonaako bompita nnyoko oli omulema mbunyoko omulema naye ng'ate kituufu kimama wo kyali bw'obeera gwe can you have that patience kibi nnyo okuba abakyala naye naffe abakyala batukuba nnyo emotionally kazi n'ayogera ekigambo olw'okuba amanyi nti buli lw'omukoonako batuuza meeting nga bo balaba kyekisinga okuba ekibi naye ng'ate gwe byakukubye bisinga oluyi lw'omwokezza so nze ŋŋamba abasajja temukuba abakyala naye n'abakyala mweddeko temukola ebibakubya ate bana basajja batasalawo abasirise nnyo omusajja omusirisa aba n'obusungu era bwe yatugambye omusajja yenna nga musirisa era ngamba nnyo abawala ebika by'abasajja biringa 10 sijja bimalayo olw'obudde naye omu ku basajja akyasinza okuba ow'obulabe era ow'omutawaana ye musajja asirika ennyo omusajja asirika ennyo buli lwasalawo okureactinga kyonna kyakola okyejjusa ow'okubiri ye musajja nga baamuzaala omu bazadde be nga alina omwana omu omusajja oyo babeera bamwagala nnyo era otandika okukompitinga olwa attention ye ne bazadde be naddala nnyina omusajja owokusatu ye musajja gwe bayita ladies and gentlemen
Doreen tuli baganda bonogenda otwanjulira. Hi guys, meet my boyfriend. Boyfriend Natanika. Like seriously, Doreen. This is your family. Oh my god. They look family. You look like coins. Oyo mwe walanga. Kamazi. Oh. Momonji wekama. Kati n'abantu boleetedde. Bosanga ebisajja ebigumidde ng'ebyo bimutyaba bijja kutunula kigambe mwannyinaffe. Ogudde ttalu obadde ki? So omusajja oyo ladies and gentlemen nedda. TikTok challenge waliwo abasajja ng'ayimba oluyimba lw'abakazi olw'akadongo kamu n'alumalayo from the start to the end. Oyo naye mwesonyiwe. Kati nkola ya taxi agikowayo yesonyiwa. Nze bw'oba tonjagala ngonta okusinga wonticca. N'ayimba omuyimbi naye we yawuunira naye n'awuunirawo. Oyo naye wandibadde omwesonyiwa nnyo. Okitegeera? Waliwo n'ekika ky'omusajja nga yakulira nnyo mu bawala. Bano abawala nga mu family mulimu abawala 8, omusajja ng'alimu omu. Oyo naye mwewale. Omanyi lwaki oteekeddwa okumwewala? Omusajja oyo n'emikwano gye gigenda kubeera nnyo egy'abawala. Gigenda kubeera nnyo egy'abawala. Otandike okubeera insecure. Otandika okubeera insecure. Ekyokulala omusajja gw'olina okwewala ye musajja ng'akusinga obulungi. Emimwa gikulinga chapati ennumeko, omusajja alina red lips. Amatu gakulinga obubegabega bwa gomesi, omusajja alina amatu amalungi. Omusajja alina flat tummy, gw'olubuto lukukomeeni. Kati ate gwe wandibadde ne flat tummy. Ati nkubuulira yeekutteko. Obeera otya n'omusajja nga ku mwembi yalina flat tummy and you think you are serious in marriage? Obeera otya n'omusajja nga yalina eddoboozi ettono kyokka nga munene muzibu gwalina eddoboozi eddene? Omubbi bw'ajja n'oyogera ng'omusajja okola kya bongera kujja ye bw'aboggola badda siteepu nnyo emabega. Ebizibu biri mu kapo. Nze nkubuulira ebizibu biri mu kapo. Oyagala otya omusajja gw'osinga obuwanvu? That is also a non-matching couple. Ng'omusajja omusinga obuwanvu. Naye abampi be batera okunoonya abawanvu. Simanyi lwaki naye kati tolaba nti nze ndi muwanvu siri mumpi nnyo. Naye omukazi namuwulirako ssebo ng'ayogera obutonotono. Nali nkyali katono bwe nti ne tufuna obutakkaanya. Nali nkyusa eri nga ŋŋenda. Ne ntunulira bwe nti mu ndabirwamu za kabada. Nga nneegezaamu n'akayi. Ate bane omukazi ng'akusinga obuwanvu. Omukazi akusinga obuwanvu ne muba mukwesanyusaamu ng'abaagala n'abonyaabonya. Omukazi ng'akusinga obuwanvu ne muba mukwesanyusaamu ng'abaagala n'abonyaabonya. Abamu agenda n'ayagala naawe omukola ebyabali abenkana. Ayagala omunywegere nga bw'otwala. Kakana kasajja kati oli kampi bw'oti olinga omutego. Omugongo gweweseemu. Kwegamba n'otandika okubonaabona. Okitegeera? So abantu bagezeeko okufuna abantu abamaakinga abatabaswazi. Omukazi n'ayanika essaati yo ku waya n'abanga ayanisa ak'abaana. You should look for people. Bw'onaakwata empale ogiteeka awo abantu bagambe muno nno mulimu nnyinimu. Sajja alina okuba n'empale ng'ekitone ennyo eri 35 34. Era bw'oba ogyoza bw'oti ng'ogikamula oteeka ku waya n'ogamba nti ono musajja. Naye ogenda bw'oti omukazi ne bw'oba akukyaziza mu nnyumba ye n'osangamu empale ze n'ogamba awo n'osinga omumaatha. Ngoye z'abaana balabika bali ku ssomero kumbe za mukulu munno. Okitegeera? So ebyo tubyogera nnyo tubigamba nnyo abantu nti ebintu by'obufumbo naye ng'ekikulu ekisinga byonna nti aba tuli mu dakiika mmekaawo gubeera mukwano kubeera kuba kwagala. Naye ng'ekikulu mu byonna njagadde olwaleero tuyige ebintu ebigenda okuwangaza obufumbo bwaffe. Waliwo omukyala yatuweereza message ku program gye twakula luli Kojja Kabaaya n'agamba nti tubuulire ku bubonero kwolabira omwami nti ava kwenda. Nga bwe njagala nkomekereze nabo. Abakazi kati bayiza amagezi. Ate ng'oba oli awo toba n'ennya kubanga buli muntu yenna
Yandyagadde okubeera n'omuntu we mu bufumbo n'amanya ky'omuntu mulina nzekka. Obubonero bulinga 10 kwolabira bbaawo nti tebanayita ddakiika 15 ng'ava mu bwenzi. Akabonero akasooka omusajja bw'akomanga wawaka. Gwe ng'omukyala kwata ndaweya ye oba bokisaaye ogiwunyirizeeko ng'embwa ya poliisi. Bw'ogiwulira nga ewunya manya olunyamanyama manya nti omusajja gy'ava okwendera tayambadde kapiira. Bw'ogiwulira nga ewunya olubaaluuni manya nti omusajja ava kwenda naye ekirungi tajja kukulwaza ayambaliddeyo akapiira. Akabonero ak'okubiri k'osobola okumanyira omusajja nti yakwenzeeko kokera ku makya n'atakuba saluti ng'ate teweegasse naye eggulo limu. Abasajja abasinga bw'akeera ku makya ku 12 kitundu nga zuukuka okugenda okukola oba asula mu nayiti oba asula mu zino ez'oluwuzi zibokisa zinandaweya ateekeddwa okwereega. Bw'akeera ku makya nga teyeereeze nga lukoba lwa jjita mu kubaka ettaayi omugambe essasi lyange walitaddewa. Akabonero ak'okusatu k'osobola okumanya omusajja ava okwenda bw'akoma waawaka nga muyinawo kibbebi takikwatako ayitawo direct paka mu kinaabiro tayagala kusobya mwana. Kubanga abasajja abasinga bw'aba ava mu bwenzi bw'atuuka awaka n'akwata ku mwana aba asobola okumusobya era ekyo nakyakimanyi. Akabonero ak'okuna k'osobola okumanyira omusajja ava mu bwenzi omusajja mugere nga yeebase ojje mpolampola n'akatooki k'essimu eno n'akatooki kano ak'essimu omumuliseeko bwoti kusse mu dondoli. Bw'olaba omutwe nga gwefumbiridde bwe guti manya nti omusajja oyo gy'ava ava mu kwenda. Ebintu bingi nnyo ebiraga abasajja beebaka n'aba nga tasobola yadde okukola ki ng'ava mu bwenzi. Omusajja yenna bwe yeebaka n'afuluuta naye ng'abadde si mufuluusi manya nti yayenze emisana. Abamu ayinza okufuluuta olwa bad sleeping position. Abamu kabonero akalaga nti gye yavudde yayenzeeko emisana. Ebirala nja bibabulira omulundi oguddako naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nsaba mmalirize nga mpisaawo akalango kange. Katubanjulire Urban Kojja Cosmetics emabega wakulinga paasi toyinawo yadde akabina jangu tukoleko. Oyine ebbeere likulinga oluyi jangu tulisitule. Obuzaabuza bw'ogenda obanga jja toyinaako yadde akabina jangu tukoleko. Nammwe abasajja ng'otandika kuwoza si bwe nti wentera okuba nina ebirowoozo bya bizinesi kumbe toyina maanyi jangu tukoleko. Olina kannaswi omusajja alina okuba neewa eringa omukono jangu tukoleko. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0753 44 04 68. Kalango mbanka mazi. Abali badawe ojo kakati kubira oyino kola bambi bakwita okula malo ate biri mu sente mainstream ekyali mu sente teyani abo abeereyo kubona abonera obwere bali mu CBS okumugamba okuwayo akakadde tebalina sente bako kutyaba jaye Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.